GTV for unity and development. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amatendo amajjuvu gatendebwa n'awakitibwa Allah jalla jalalu. Oyo Allah eyateeka buli kintu kyonna bwe yakiteekanga ddala weewo. Tewali kitonde kya Allah kyoyinza kutunulako n'omukwata ensobi yonna. Ekyokugeza, ekyokulabirako, tosobola kusanga muntu nga yeegomba matu ga mbuzi nti kale singa abantu naffe Allah yatutonda bw'atyo. Toyinza kulaba mbuzi ngeri mu kumala haja ne weegoma nti kale singa nange ndi bwe ntyo. Toyinza kulaba mimwa gya nkoko ne weegomba egyo era Allah n'amala akikukolera ne gyesongolamukko bwe giti nga yo liyinza okufuuka erinnya lyo. Mumwa gwa nkoko. Abange owekitiibwa Allah ati gwe yakozesa tewali ayinza kutunuulira kitonde kya Allah kyonna n'afunamu okwemulugunya kwonna ti kale ate oba kino kyandibadde bwe kiti, kale ate oba kino kyandibadde bwe kiti. Bwedda ku muntu toyinza kugamba nti kale singa amaaso gano ate singa kale singa ge gali mu kamweno. Wallahi tekiriyo, tekigenda kusoboka. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Hajjatu wenna ndaba n'omuvubuka wenna ne haji owekitibwa Allah yakutonda mu ntonde esinga okuba nti y'amaanyi. Bw'ogendako mu mmira kizibu okusanga omuntu okweraba nti mubi nakawulirako omu yekka ate nga naye alabika akola nsimbi. Buli omu alabanga masha Allah. Omuddugavu naye teyeetaaga mwogerera ku buddugavu bwe. N'omweru kyekimu, ow'embaliga kyekimu. Buli omu Allah entonda gye yatutondamu buli omu alabanga alhamdulillah yeeyagaza. Toyinza kwegomba mbuzi byerya tinange singa ndi mukulya bisagazi. Mbalamira nga nange neeramira olubeerera owekitibwa Allah okumutya ennyo jalla jalaaluhu, kubanga ekituufu byonna bye tukola abimanyi. Ssebo nnyabo byewakoze mu kiro kyejjo yabitegereddewo Allah. Era singa si kisa kye Allah ekiyitirivu abantu beekalakaasa ku makubo awo n'Allah n'amala akubikkula, oyinza obutaddayo kufuna kitiibwa kyonna mu nsi. Naye tuddeyo ekiro ne tukola volongoto waffe. Wekitibwa Allah olw'ekisa kye ekingi n'atusaasira. Allahu akbar walillahi alhamd. So musajja ali mu kwekalakaasa obubbi bukyamu ng'ekiro kye yakoze naye kennyini yeewuunyisa.
sanga omuwalimu siramu obwenzi bukyamu nnyo nga Allah namala ajjayo akatambi n'akalaga abasiraamu abo bennyini baalimu bye yakoze byonna ekiro bayinza okufulumya omuzikiti ng'abafulumya ekisolo nabwe kito tusaanidde Allah okumutya n'okumwebazanga ekigambo kino nkiddiŋŋana naye era kankiddemu owekitiibwa Allah ne waakoma ku ebyo bye yaakakuwa tobanja nkaddemu owekitiibwa Allah bingi nnyo ni owekitiibwa Allah ne bwakoma ku ebyo bye yaakakuwa kiba waajibun alaik okumubaza ennyo Allah tabaraka wa taala obulamu bwokka enjala emimwa Allah agenda agikugjeko jole gundi enfaananaayo oba feesi Allah agenda agitunuze olabe kazi bw'atadduke keera ku nkya naakuba essimu nti bannange ono takyali muntu kisodde kati abooluganda tukyagenda mu maaso n'okutundira omwana omulongoofu enfuna gye tumufunamu kubanga nabaga nti omwana ono omulongoofu tebamuloota buloosi tebamulonda mu kkubo tebamukubira nduulu n'ayiika omwana ono gwe twogerako omulongoofu tatonyanga nkuba yeetaaga kibanga bwolaba omuntu ng'anaagula emmotoka va ku byabayaye bino ababbi atula wansi n'apulaninga nkoze ntya ngenda kukola bwenti noito omwana ono omulongoofu anaamufuna saballah obwekitiibwa ffenna abatuwe agenda faqad faaza fawzan adhima agenda kuba yeesiimye olwesiima olwa namaddala twalaba bingi sigenda kubiddamu mu darusu yaffe ewedde kuba njala insha Allah asobozese ndabe twalaba ku kuyonsa aqiqa walillahi alhamd walminna olwaleero njagala tutandike okuva ku myaka 3 okuyonsa kuwedde abooluganda mwenna abatulaba n'abazadde abalungi omwana ono okuva ku myaka 3 omwana ategeera atandika okutegeera ebintuntu atandika okubuuza nti maama kino kiki taata kino kiki kyova olaba tubagamba nti omwana ayina emyaka 3 tonaaba naye oyo muntu mukulu ategeera jagenda kubuuza ekibuuzo ate otandika okwebuzaabuza so okuva ku myaka 3 myaka 4 myaka 5 6 7 kyova olaba owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ewalala yayogerwa Amr bin Shuaib yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam timuru awladakum bisala wa hum abna'i 7 sinin abange mulagire abaana bemuzadde okubeera nti basaala wa hum abna 7 sinin kasite omwana akoona emyaka 7 paba tandika okumulagira nti wayi swala tugenda tusaale tugenda kusiiba omusiraamu takola ati ne bwati kati banafiqihi batunulira hadithi eyo ey'omubaka sallallahu alayhi wasallam ne bagamba nti omubaka mu hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As yayogera ku swala yokka naye ng'ate eswala eno ekuŋŋaanya emirimu gy'eddiini gyonna kusiiba kusaddaaka n'ebigenderako kakati waliwo pointi nkulu nnyo bannange omuzadde yenna oba omuntu yenna atendeka omwana okubeera omwana omulongoofu oyina labudda lak
oyina okubeera ng'oli qudwatun hasana gwe kennyini oyina okuba ekyokulabirako ekirungi. Ogenda kugamba otya omwana nti saalanga gwe tosaala? Ogenda kugamba otya omwana nti owaayi weebikkirirenga gwakulaba maama we enkuna majja okunamiramu edduniya n'omwana akwata ku ttama naga ne bannange maama wange baaliko ki myaka 3. Kati emyaka egyo gwe kennyini ayagala mutabani wo atandike okusaala ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'atukubiriza. Ayagala mutabani we atandike okusiiba, ayagala mutabani we kwema atandike okukola emirimu gy'eddiini. Oyina okubanga gwe kennyini oli kyakulabirako. Abooluganda, eno nsobi nnene okuddira ezzadde lyo owekitiibwa Allah lyakuwadde okugamba muganda wo oba ssengawo oba jjajjaawo amukkurize si nsobi, naye ekibuuzo eddiini y'oyo amukuza efaanana etya? Togenda kuddira mwana omutwale wa jjajjaawe ekyannamukaaka nga jjajja we waalinnya nnyo mu kukuba endongo. Omukadde waawo kadde naye baabuwe mugongo alhamdulillah akuba endongo okuva ku makya okuva ekiro mpaka ku makya. Omwana n'akula n'alaba nga alaba jjajja buli kadde ali mu kwawuza bwawuza, jjajja asula mu ndongo, omwana kigenda mukwata mutwe nti weebiti webiba bw'okula olina kusula mu ndongo. Agenda okulaba jjajjawe nga mu free time akaddeke akeddembe abeera mu kwenyeenya addeenaddeeri ataddeko ennyimba simanga z'abaani, abaana bali mu kkuba ngalo balaba jjajja. Tomuwa mwana mwononefu. Abange sengaawo oyo gw'oyagala okuwa mutabani wo, bannange ekizibu kye tulina nga ffe abasiraamu oba nkwesoba kigambo ki twekwatakwa owaayi seeka saving ku mwana wo mbu tosobola mugulira mata na bizigo na school fees. Toddira mwana sengaawo bw'abanga munnaddiini alhamdulillah mutwaleyo, naye kaakati wallahi fal asaf wal ajab muddira abaana n'omutwala ewa sengaawe nga naawe okimanyi nti sengaawe mushiriku, ayina ebibbo wansi w'ekitanda, ayina emmindi agituma abudu yagireeta mutabani wa Haaji, yatereka emmindi ya jjajja, yatereka emmindi ya ssenga. Omwana agenda kula ng'amanyi nti wamma emmindi eno ekitegeeza talina mutawaana. Abange taata w'omuto gw'oyagala akukuliza mutabani wono munnaddiini, oddire otya mutabani wo oba muwalawo n'omutwala gy'omanyi? Allahu akbar walillahi alhamd. Bannange nekino nakyo kankyogera ate nga sikidde ate nga kituufu. Bangi ku basiraamu naddala mu kibuga n'ebweru eyo balunda embizi, yewala n'okwewaana mbw'ate njirya sigirya. Eyo ssebo gy'otute mutabani wo muwalawo yazizaalisa zaasiibamu n'okusitula n'asitula, oyo muleeta muzikiti oyo agenda okukula nga oli alabira ddala muganda we ye nnyini. Mwana gy'omututte simanga muganda wa jjajjaawo asogola mwenge ku kyalo, mwenge bigere, mwana yagusambasamba ati yatereka endeku ya jjajjaawe. Bannange gwe omuntu ona kubanga emyaka egyo kyovuna bakati gwe wegendereze eka gwe asaala mutabani wo bwe kibanga ddala eka musaala eswala 5 agenda okutuuka mu myaka 3 ena ng'agegenda mu kwaziina.
Allah baru mpola ogenda okulaba babe namukuzannyo eyo n'agamba bange nze imaamu istawu Allah nakola byakozeeko naye abange era omwana mu myaka egyo bw'alabanga munnange maama anyumirwa nnyo musiki maama anyumirwa nnyo okujemera Allah wallahi ekyo kyennyini omwana atandika okubigeegenya maama muwemuzi ogenda okulaba ekyana kito nekiwemula omusajja omukulu ani bakadde owekitiibwa Allah mu suratu al-Baqara Allah n'abuuza nti abange atamuruna an-nasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun abuuza Allah nti abange mmwe abeefudde bize mulagira abaana okusaala mulagira abaana okusiiba olagira otyo okusiiba bannange omwana naggwikiriza ng'oli mu kiyigo okutta ekindaazi oli mu kulya agenda gamba atya banne taata dadi musanze mu ttooyi ate abadde n'ekindaazi abange omwana ono gw'oyagala abeere munnaddiini ng'akulaba eka alhamdulillah odda ne kabalaji mu nsawo n'otuula eri odda otamidde oyagala omwana oyo afuuka esseeka n'ovaawo n'omugamba munnange abudduwo omwenge guno ngunywa naye eddiini yagugaana ng'ate akulaba gwe oli mu gunywa kizibu nnyo omwana akuzizza omwana okuba ng'anywa sigala omwana oyo n'asimattuka gwamutuma nti owange ndeeterayo sipooti ebiri atamuruna nnasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun abange owekitiibwa Allah abuuza nti abange bantu mmwe muli bize muli mukulagira abaana kusaala nga gwe tosaala mulagira abaana nti abange temwambala bwereere kyokka nga wallahi omwana akulaba mama w'omwana Allahu akbar walillahi alhamd osanga omuzadde n'omwana nga bakalanira engoye bakalanira akateeteeyi anti maama kayambala kamukoma eno eno mu bisambi kati bakayana kyokka ne muwala we ow'emyaka 5 naye kayambala benkana mama olambadde ekiteeteeyi kyange genda eri mangu kino ekiteeteeyi nakiguza jjo olimba ekikyo Allahu akbar mama w'omwana myaka 3 myaka 4 bakayana ne muwala we myaka 2 myaka 3 olwakiki olwekiteeteeyi omwana agamba kyange nona agamba kyange abange omuntu nga anoonya afuna omwana omulongoofu ye nga ye alina okukula nga alaba taata musaaze alina okukula nga alaba taata nga kulaani eyo agisoma alina okukula nga taata amulaba ajjumbira salaatul jamaa essala ez'oku mizikiti emyaka egyo gikwata nnyo alaba taata byakola alaba taata byakoleeka alaba maama byakoleeka kati olw'obukulu bw'emyaka egyo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyova olaba atugambye nti muru awladakum bisala abange mufeeyo nnyo mulagire abaana bammwe okusaala n'amateeka g'eddiini wahum abnai 7 kasita bakoona emyaka 7 kitegeeza omwana ono okumulagira nti obusiraamu bugamba buti obusiraamu bugamba buti omusiraamu takola ati ne bw'ati oba wakitandika dde eri ku myaka 3 omwana mutendeke nti owange almuslimu la yakdhib omusiraamu talimba omusiraamu tabba omusiraamu tageya omwana agenda bikwata atya wallahi ng'akeera ku ntana akulaba
omwana akola amanyi nti emmese egaba ssente ne wallahi akabaana baakabuuka dda mmese ekwadde ssente abudu gendereyo kyekingeyo agenda okuddanga emmese emuwadde 1,000 ti neema bannange nze emmese yawano ndowooza oba omutwe oba gwe munafu kati bambi ali mu kwogera ku mmese naye ng'emmese yennyini etudde mu ntebe ali mu kwogera ate nayo omwana mutegeeze nti al musilimu la yakdhib omusiraamu talimba omusiraamu takumpanya omusiraamu atambula bw'ati ne bw'ati kyova olaba muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba mutabani wa taata salama n'amugamba ya ghulamu muvubuka gwe mutabani gwe samillaha bw'oba ogenda okulya sooka ogambe nti bisimillah wakul biyaminika ate era liisa ddyo era wakul mimma yaliika era fuba nnyo oliisa omukono gwo ogwa ddyo ebyo muhammadin sallallahu alayhi wasallam abigamba omwana nga muto ddala muru auladakum bisala wahum abnai 7 emyaka egyo mikulu omwana akoppa nnyo omwana alaba maama byakola ffe twalinga eka mu kyalo eyo twalina obuntu subhanallah bwalinga bw'amapaapaali olw'okuba twagendanga ennyo ku masajid maama waffe Allah subhana amutukuumire mugende ku muzikiti musaale swala mugende ku muzikiti kati emyaka egyo era nga tobeera wali n'okakwata Allahu akbar Allahu akbar lwaki omwana ye environment gyawangaaliramu kyova olaba omwana gwe nga onywa sigala ku ngwe omwana n'agenda akulengera agenda mu kyoto akwata ebipapula agenda kukola deep sigala ateke mu bwati eno nga wasika ndaba taatanganywa muru auladakum bisala wahum abnai 7 bane emyaka egyo 7 omubaka sallallahu alayhi wasallam agisimbyeko nnyo essira kyova olaba abatukulembera bonna abalongoofu bagenda okuweza emyaka 7 nga bolaba Imaamu Shafii yagamba Kurani yagimalako nga alina emyaka 7 gwowo kikyamanyi ku ddiini okuleka kyova olaba kakati osanga omwana omuteeka taata waabanga eka muwagizi wa mipiira nnyo taata waabeera wa Arsenal n'ekyana kigamba nze mpagira Arsenal nebuzayi subhanallah ono omwana omuto yirimu eyo yonna yagijjeewa n'omusanga omwana nga asobola okwogeza vijje junior n'amwogeza from A up to Z ku myaka 5 omwana myaka 6 n'omusanga nga alina oluyimba lwasobola okuyimba omwana n'aluyimba n'owunikira nti bannange omwana ono ddala mudongo oba mwana wange emyaka egyo mikulu nnyo egisaanidde buli musiraamu yenna okugifaako ennyo kugambye abalongoofu abatukulembera bagiremerangako nnyo naawe kennyini omuzadde okugyegendereza omwana okola nti omusiraamu takola bw'ati omusiraamu akola bw'ati omusiraamu asaala حديث يا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يجند ماس محمد صلى الله عليه وسلم نبغانت واضربوهم عليها وهم أبناء 10 بجولا او متباني او baka walako bakawaza emyaka 10 kastagana okusala jjayo kukumboko muteeke mukko abazadde bangi bakubira omwana good morning no please speak English mzadde n'atabuka mzadde busabo je nagenda keyonga ngo kwogera omwana kwogera Luganda ekanga mboko good morning omwana gamba good morning salamu ajimanyi واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين omwana baweza emyaka 10 n'omugamba sala n'agaana jayo kukumboko muteekemu
abazadde bangi ku nsonga za ddiini bagayalira ddala omwana n'agenda yeebaka myaka 10 Allahu akbar tasaala swala kyana kyange kito munnange bw'ate seeka enkuba yatonye seeka naawe obudde obulaba kakati nga omanyi munnange omulembe gwa .com omwana yasuzana ku WhatsApp la hawla wala quwwata illa billah osanga omwana myaka 10 nga entinkula gyatinkulamu essimu nganza Ibrahimu bisaati waabwe nina kutuula ate ensome so ombaka alayhi salam again wadribuhum alayha bwe baweza emyaka 10 omwana mukangavulemu lwaki oyambadde bubi lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti lwaki tokoze bwoti ne bwoti nga sikulabye mu jjuma abooluganda abaana bano omusiraamu buli waleka omwana n'atamufaako kasita tasaala ya oyo bwende bigenda okumuvaamu egyo emyaka 10 omwana atandika okumukwegamba mukube mukko bwe tugamba okukuba ate sikutta bangi ate tukuba ne tuyita ate ku nsalosalo z'owekitiibwa Allah hadith ya abi bardat al-ansari radiyallahu anhu hadith eri mu sahihi muslim eri ku namba 322 yagamba muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti la yujridu ahadun fawqa 10 abange basiraamu mmwe abange bazadde mmwe la yujridu ahadukum fawqa 10 bwe kubeera kugunjula tekabatanda n'okuwa omwana nga zisukka embooka 10 illa fi haddin min hududillah okuleka ekyo kyokka Allah kye yassaako haddi bwe tugamba okuba tetugamba nti ate omwana mukube embooko 10 ng'olinga kwegamba akuba eyayenza ate omwana ogenda mutamisa eddiini hadisi eno nno tekola ku bazadde bokka ne kubaseeka abaana embooko ziyitirira omusajja n'akuba akaana empi n'akagatta n'akasitulaati mu bbanga n'akasiba emiguwa myaka 10 gwe tugamba okwo si kutereeza wabula atuba butujju waliwo omwana omubambi yali yakasiramu kedda dako bamuseeka yagenda n'amukuba embooko zaali mu nsambu hot omwana aganza obusiraamu seeka mbutadde omwana n'alutadda lwaki engundula eno kwegamba obusiraamu si bw'amavumbavumba oli n'akwata omwana n'amwanika mu bbanga n'amukuba embooko kaana kato tekabitegeera nnyo omusajja n'akakuba ne kava mu kaaba ne katandika okusinda obusinzi eyo si ngunjula ya busiraamu yagamba muhammadin sallallahu alayhi wasallam la yujridu ahadukum fawqa 10 aswaatin ombaka yatuziiza okuba embooko nga zisukka embooko 10 illa fi haddin min hududillah okuleka ekyo kyokka Allah kye yassaako haddi era kati gwe omwenzi togenda nga weewaana seka yasomya hadisi ku GTV tebakkiriza kuba mbooko gwe Allah yagamba atya azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma 100 jalda omwenzi omusajja n'omukyala nga sibafumbo bwe mbakwata mbawa embooko 10 okukwatira mu kimwanyi kya muzeeyi Abdul ebbali ne bakwatira ddala nga muli mu mbeera eyo ey'okudolonga Allah subhana 10 seka noyemba mukulu nga nina ebirevu nekitegeeza ki Sheikh Fawzan al-Fawzani
Kwekitibwa Allah mutukumire y'omu ku ba ulama abamanyi betukyayinawo ensangi zino ali ku ddala lyansi yonna mu kitabo ekiyitibwa Ighathatu al-Mustafid yagamba nti ad-darb wasilatun litarbiya okwatamuko kumboko n'ogunjulamu gegamu ku makubo agayitibwamu omuzadde okubeera nti agunjula omwana. Sheikh nannyonnyola naye n'alabula engunjula eno terina kugenda mu excess mwana n'omukuba ng'olinga akuba omubbi omulala yagenda n'akuba omwana n'amwasa eriiso nakaakati mwana eriiso erimu lyafa mbooko. Ate n'ekirala kyova olaba abantu badduka nnyo nti kusoma ddiini kusoma bamanyi ndowooza eddiini ebayambaoko ebaye abadan. Ekisokera ddala omwana ono attarghibu wattarhibu omwana okumutuuzaako wansi n'omugamba Abdu naye okimanyi bw'otasaala Allah subhana akunyiigira naye Abdu mwana wange Jaliya lwaki tosaala? Omwana sooka omusomese mwagazise olabye ne mwana wange Jaliya ono wangala otya mu nsi ggwe nga tosaala? Mwana wange nze ondaba nsaala mu ngeri sooka mwagazise so sigwe kulowooza nti buli kadde miggo buli kadde embooko omwana ajja kutuuka agume ng'alinga ejjinja ng'ebyo by'okumukubeera akubuuza maama ogenda kumpaayo mpozi eri wampaayo ana kale inshallah ebintu kakati nga bya inshallah nekugamba jinja. Omwana mwagazise bwekigaana ekyo ng'olaba eggume ng'olaba kama omutwe mukalubuuko yeyoko kumbooko kubanga tokkiriza mwana ku myaka egyo n'akumanyiira kimama kirayo kiringa embwa oyo mukubirewo embooko omulage nti omuzadde tebamuvuma omuzadde tebamuddamu naye ogaa nti gwenno mwana gwe tekinjinikirako binni oyo manya oli mukulunda musege wereetera bizibu kati olaba bw'anaakyogera ku myaka egyo 10 omuzadde n'otafayo kasita ategeera yalimanya n'ensi kati gwe agenda kusiba ku kitooka kuba emiggo nga bebi akaggo kaveeyoko mwamuko obugaawo ate si kumusiisiriza ate bwe ŋŋamba nti gundi obutawa ate sige nti musiisirize bebi nedda embooko naawe gy'olya nti eno kati emuyingidde bulungi kubanga waliwo enkuba ate edibya kwegamba esiriwaza ate bw'onoomukoonako bw'oti omukonamu ddala embooko 10 ezitasukka 10 naye nga miggo ddala. Kati n'ekirala omwana ono okumusaamu kye weetaaga sooka omusembeze omwana mufule mukwano gwo. Wallahi bangi nnyo ku bazadde ng'omwana akulabanga saabatujjweka bweyingira bwoti okuba bukubi ng'ombe nti Mungu ageze olwaleero ya rabbi yamuba omuntu kwegamba nga tewali love bainak wa bainahum nga tewali mukwano wakati w'abaana naawe abaana bano ogenda bayigiriza otya gwe ate kye weetaaga walina okubeerawo omukwano. Abasajja bangi temusula ku baana mbugwe ssebo teweesembereza olwokusema mugende omwana n'akulanga atimanyi nti oyo muzeeyo oyo mulaba mutujju mukambwe muzibu okuba bukubi ng'ombe ne batomera ebisenge ne bagwa mu ntamu ne badduka buli omu n'afuluuta
era otuuka owula wallahi ng'abaana hum kadhibun nga bali mu kulimba. Kati walina okubeerawo omukwano wakati wo n'abaana, arifqu bihim, abaana bano okubakwata empola empola. Tobalaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yanyegeranga ku bazzukulu be Hasan ne Husain naabunyegerako bw'ati obwana. Era kati munnakyalo omu yajja n'amugamba naye gwe nze Muhammadi nze nkwewuunya obwo bwana obutonze neesembereza. Omubaka alayhi salam bazzukulu be yabasitulanga n'okubanywegera n'abanywegerako. Lwaki kugamba omuntu buli w'obanga akulagira omwagala Allah ebintu byonna byanguwa. Omusajja buli wabeerawo nga ddala mukyala weeka amwagala, wallahi buli kyayo ebiseera ebisinga omusajja aleeta buleesi. Honey ice cream towayi wammeka bakuwe, ne gwe baakuwa kwowedda nga kale wayi lw'abaana abo naye maaba genda okulaba oli yeegiraagira takkiriza, teetaaga kutambulako naawe omanya. Kati omwana hatta kati nga ffe abasomesa, omuntu ng'akwagala aba yatudde dda najja ekitabo n'awandiika, naye atakwagala ya rabbi ya Mungu tebyo mugijjeeko. Kale nno omwana ono okubasembeza, ekirala arifqu bihim, okubakwata empola, okubasaasira mwana muto. Arifqu bihim, hadithi ya Aisha radiyallahu anha nga ajijja ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna Allaha rafiqun, abange ekitiibwa Allah mukwata mpola nnyo. N'agamba inna Allaha rafiqun, ekitiibwa Allah mukwata mpola, wallahi Allah mukwata mpola. Tusobya ne tukola katemba, Allah n'atubikkirira, Allah n'atusaasira. N'olimba ku ssimu nti halo seeka ndi mu paaka nzija, wallahi ng'oli mu nnimiro. Ekitiibwa Allah ebintu bye Allah akwata mpola. Bamuvuma bangi Allah n'abatunulira n'abaleka, n'ekyokulya Allah n'akibawa, n'oxygeni Allah n'amubawa, n'emmotoka zennyini n'azibalekera Allah. Era mu hadithi endala eri mu Bukhari yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti inna Allaha, abange mazima ddala Allah yuhibbu rifq, Allah ayagala nnyo obukwata mpola fil amri kulli, mu nsonga zonna. Abaana bakwate mpola mpola mpola, basembeze, bafuuke mukwano gyo. Saawa embeera ya competition mu kusoma eddiini ya Allah. Omwana mugambe nti buli ssuura ya 12 gojja owulire. Ibrahim ibn Adham rahimahullah y'omu ku abatukulembera abalongoofu. Bambuuza nti wange Ibrahim mwe yirimu mwagifuna mutya? Ibrahim n'atugamba nti bo taata waabwe yabagamba buli hadithi gye bakwata ssente, buli hadithi gye bakwatanga zaalinga ssente. Ekyo kiteeke mu baana bangi, muli balungi nnyo mu kugaba ebirabo. Anaakulembera ngenda mugulira eggaali, abaana bateerewo buli juzi 20,000, buli juzi 10,000. Kale buli omu okusinzira ku busobozi bwo. Mwana mugambe tusaazeemu awo asome bulungi Qur'an, omugambe nti barakallahu fikum. Mwana mukwate ye ekyetaanaawo takirabangako, ow'ettaano zimuwe. Ate buno obutoototo, oyo swiiti alinga alimu eddogo, gwe bagambe asooka okuyiga wano adhan buswiiti 3. Swiiti lekamuwa ate musajja mukulu, mwana myaka 10, naye bano myaka 5. Buli ssula gy'okwata buswiiti 3.
mwana ajja kulwana ajja kujjayo n'agombuto ne wallahi tugenda ku speakide z'abaana ne bayimba omwana najja n'ayimba oluyimba Red Kenzo abazadde bonna bannange omwana mashallah omwana ayina ekitone omusiraamu najja ze bannange assalamu alaikum kakati ngenda gegeenya ensoma ya Sheikh Abdurrahman Sudaisi e Makka omwana nasoma Qur'ani nga abazadde bonna tebenyeenya omwana nalooza nendowooza bamye ensoma wabikyama sipiikidde enaddako agenda kujjira mbalogo muzannyo gw'abalogo Qur'ani ati luli yagenda nagisoma mwamusa barakallahu fikum barakallahu bari omwana asomye omushaf bana abazze simanga abalogo abe Nigeria kidala kyonna ne kitamuukirira omuzadde n'agamba bannange omuntu ono wabuvunanyizibwa nnyo gwenfunye mbadde simulabangako kati abaana saawa embeera ebaagazisa bagende nti abange buli sura sente bweziti buli hadithi gy'okwata switi 2-3 n'ebyo ebyoggira ate n'ekirala abaana bw'oba okola ibaada ng'ezo era mu ngeri ey'okubaagazisa musaale mwenna yensonga gye nagambye omuzadde buli w'obanga toli kyakulabirako abaana obagamba birala naawe ate eno ng'okola birala musiraamu emikisa gy'abaana abo okwonooneka giri waggulu nnyo banyi mutana okusaala n'abaana olw'okuba alifaatiha omusajja omukulu togimanyi sajja asoma alifaatiha ng'alinga ali mu kuyita emmandwa hamdulillah rabbil alamin rahmani rahim maliki amin era waba agenda okusaala omusajja oyo akambuwala nnyo n'agamba mwenna bali muddiro munviire mufulume wallahi nga kyatidde atidde kuswala mu baana tasobola kwazina nga agundi omutabani waali waayi omusajja omukulu nswalire mu maaso subhanallah era olutandika okusaala booti ng'obwana budda mu madirisa bwe soke mujje mulabe nompulirira sajja n'abwatuka la ilaha illallah kaamina n'afuuka kaamina abataatu balina ekitabo ekirala kyasoma kati abaana bano bayite musaale mwenna ku jjuma abaana bagambe munaabe tugenda kusaala salatul jumaa ojja genda okulaba abaana bajja kwogera taata waffe yakolanga bw'ati taata kyatutendeka bw'ati taata namulabanga edda era nga bw'olwa kati n'abafuuwa emmindi ebiseera ebisinga bazijjeyo kale baseeka boogedde nze taata namulabanga gye yakeeranga buli ku makya n'amannyo gaali gamusiiririrako nze sobola bivaako oba kale banga bamubusiraamu ne bw'obuuza asud ensibuko bazadde kati abaana gwe kennyini tuyina okubaagazisa tobatamisa bagazise eddiini banyumize ku byafaayo by'abasahaba naye bannange twakooye simanga wakayima ne wangu abaana buli kadde kuba omwana naye kwegamba n'atandika okulabanga firimu mbwate wakayima bwe yatuuka e Kampala n'abuuka n'agwa mu mwalo kakati ate bwe yatuuka bw'ati n'afa ate kati bwe yatuuka wakayima oyo bakoza nti waye maama wakayima asangibwawa abaana bannyonnyole Muhammadin sallallahu alayhi wasallam banyumize ku Abubakar Siddiq banyumize ku byafaayo ompaka abaase nk'okugenda e Makka agenda e Madiina ompaka n'akola bw'ati ne bw'ati wallahi abaana bajja kukulanga baagala omubaka abaana bajja kukulanga baagala eddiini yaabwe kale bwe kigaana ekyo banyumize kale ku Nuhu Mbogo kugamba banyumize ku Busiraamu bwa Uganda banyumize ku Bamaseeka
mwabali ku TV bweziti bwolaba seekanga wandyagadde omwana amufaanane bwajja bwati omwana muyite mwati sokojje seeko oyo mulaba tuula omwana awulirize yeetegereze agenda funa muli no waise njala nange maama mbeerenga oyo naye omwana ali ku bano fresh kid fresh jajja fresh bikoze bitya fresh kati kwegamba buli kintu fresh gundi Mfagastani byonna biri awo naye omwana ono muteeke wali omugabe njagala ofaane seeko oyo naye wallahi fal asaf wal ajab osanga omuzadde nga mulungi nnyo mu kunyumiza abaana amazambi nzano temundaba kaddiwa neffe tweyagala kasifa kale nze nga kitaawo ono nali sinnamwagala waliyo yewaffe John neba naye oba John oba yafa kagamba emboozi ezo bwe zityo omwana gani kitegeeza si bipya John maama nakukola atya kati John oyo ne John nafuuka John abaana tebabanyumiza amazambi go tilka ummatun qad khalat ebyayita tinze mundaba bannage Mungu asaasira abaddu ne banne nabba omwana n'omunyumiza sayansi gwe weeyambisa nobba omukadde mu paaka nonya kulako omukadde essimu omwana ebyo byennyini agendagano waayi kitegeeza bino ebintu byewaffe nina byekwata kwatula taata mpulira gagondi yali mubbi ebyo tebabinyumiza abaana sina ate John wo mbw ate mangadale nawo mu gy'ekinaana mu etaano simanga n'osanga oli atuuzizza abaana abanyumiza olunaku lwe bagenda ku biiki ne Mangadalena nga yina emyaka 21 baana bange twali obulamu tusimbuka e Kampala nga ndi mu vasiti ne tulinnya emmotoka twagenderera na ku biroole waggulu emmotoka ezo mwana wattu waliwo kigeri gundi bazitazaani zikigege ne tugenda ku biiki e Nabugabo e Masaka ebigambo ebyo byogamba omwana bigenda mukwata kati nno abaana b'ennaku zino boonoonefe wallahi muzeeyi mwali baddala mwali bw'olaga nti muzeeyi mwali baddala ofudde ebyo byennyini agenda kuteeka mu nkola kati abaana hatta n'emboozi z'obanyumiza bagambe bigambo bya Allah ombaka alayhi sitole z'ombaka alayhi salam nabbi sallallahu alayhi wa sallam nze nzijukirako edda alhamdulillah twagezaako okusomerako mu masomero gano ag'eddiini kati emyaka egyo Sheikh yagenda n'atunyumiza ku olutalo lwe Badiri abasiraamu Allah subhanahu asindise Jibrilu ezze wallahi ebigambo byankwata omubabiro kyenakola bwe naddayo eka mu holiday nenkuŋŋaanya abaana nga si basiraamu n'abasiraamu ne mbagamba kati muli bakafiiri ffe tuli basiraamu nentaleka n'okuwa amannya ono Abu Jahali ono sebo nga nze neyita Abubakar Siddiqi nze kankolenga Abubakar Siddiqi tubatemeeteme kati muli omwana n'akulanga ayina olwogera ku sahaba ogenda okulaba nga radiyallahu anhu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah ajja kusaasira omwana ojja kumukwasa omwana ono ojja kumukwasa story bannyonnole Islam muli mu kutuulako kaawo gezaako okubabulira Allah waabwe Allah yaani Allah w'amaanyi ffe embeera twali mu mbi naye alhamdulillah Allah watuusizza si wabi bagambye baana bange wala tamutunna illa wa antum muslimun abange embeera ne weebanyiga etya temwabuliranga eddiini ya Allah subhanahu
abaana bannyonnyole bagambe nti embeera neweebanyiganga etya temwawuliranga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan abooluganda olwaliro tuyinza obutasukkaawo naye nga insha Allah tusuubira mu musomo bi'awnihi subhana ogujja tujja kuba ate nsuubira tujja kufundikira omusomo guno insha Allahu ta'ala. So mugukuume omusomo gwaffe ogugenda okusembayo tuwumbewumbe ensonga eno insha Allah. Naye nga abaana abo kintu kikulu, abaana beetagisa obudde, abaana beetagisa ndooza mukirabye nga n'abaatukulembera abalongoofu babiteekangamu ssente, abaana babiteekangamu ssente. Omuzadde n'ayita sheekhi n'ajja eka. Kyobalaba bakadde baffe bali abaatukulembera baanoonyanga abawalimu abalungi ku kyalo, naye nti omwana wange agende akulire ow'omuwalimu gundi. Olwaliro insha Allah byebyo bye tusobodde okubatuusaako ku musomo gwaffe guno ogututte nno ebbanga ddene insha Allah, naye nga mbagambye tusuubira omulundi oguddako tugenda kubanga tugukomekkereza bi'awnihi subhana ate tulabe ensonga endala. Mbadde munnammwe muganda wammwe Ibrahim Musa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.